medical distancing gyayagala erabika ekyaganidde mu butale we wali akanyamberege. Lwaki eganidde mu butale nti nature y'abasuubuzi baffe abakolera mu butale buno bagenda n'ekiriwo. Si nature yokka, akatale setup yako gitunuulire. Omudaala guli wano ogwange, ogugwo nagwo guli wano. Nze nina katungulu kimu, abantu 15 baagala katungulu kimu, olina enniimu, abantu 17 baagala enniimu, ate bazimalawo. N'olwekyo omwami wabadde atundira garlic awo wonna wabadde nga tewali bantu batunda birime nga babeerawo during morning hours. Nene mabega yonna okudda kuba neno abatunda sanduuku n'ebintu ebirala ebiri metallic abo bonna sanduuku ziba bafu ntegeeza zino ez'abatwala kusoma ziyite keesi kati keesi ne tubanga kale abatunda keesi kati abatandise n'okutunda ebidomola ebyo ebyokunaaba mu ngalo awo wonna wabadde nga wabeerawo bantu batunda ngoye abantu abatunda ensawo naye abasuubuzi baffe bagenda n'ekiriwo nti bw'olaba nti sizoni ya nseenene oli ng'apaakinga engatto anti kati dimandi yakatungulu kimu ya lemoni bintu bwe bityo kakati sanduuko tezigasa. Kyengezaako gamba nti abantu bali eri ababadde mu bizinesi zino ez'engoye naki singa babadde tebali mu katale kano abantu baneno bandisigadde bali spaced naye kakati ne banene ababadde bakola bizinesi ez'endala tosobola kumugamba kutuula wakasaawa zino ekisooka alina okunoonyeza omwana ekyokulya alina stress eri agamba nti bwe abaana banaddayo ku ssomero ate fiizi z'eritamu bakola ki bammanja kati banene abavudde mu ngoye nate ne bajja mu bizinesi endala nabo bongezaako omujjuzo gw'abasuubuzi naye singa babadde bali eri nga bali retained kyandisigadde kyekyo. Twagala okwongera okufuna ku Robert Mutebi tulabe embeera gyaguseemu kaakati. Ezo z'emmotoka za poliisi ezo kaakati awo zigenze kunywa mafuta zeyongereyo awo zikajjuza bayita okukajjuza zikajjuza ziryoke zitandika okukola kye bayita potolo. Poliisi y'e Bungereza olupapula lwa Guardian luwandiise nga balagira nti bo kye balina okusooka okukola balina okusooka okusomesa abantu bakakase nti omuntu ategedde kati bw'anaaba alemereddwa okuteeka mu nkola ekyo kye bamusomesezza nti basooke balyoke bamukwate bamuteeke emabega w'emitayimbwa. Ezo sisitimu ez'abazungu abazungu mindset zaabwe njawufu nnyo n'ezaffe wano. Kati wano waliwo n'obutasomesa omuntu wa wano omugamba ekintu nti vaawo kubanga kati nakubuuza ndagewa nze mbadde nzija ndabye ababooda abatwala abantu bakyaliyo. Tomanya abakyala bakeera mu butale abakyala bakeera mu butale okusuubula kati owa booda agenda okuzaayo ebintu bye yamutwalako kasita bayita ku road broker kubanga akati ewaffe road broker eri Lubowa ku luguudo lw'Entebbe kati bw'ova Lubowa kawewevu mpaka kutuuka wa. Kitegeeza nti abantu abamu balowooza nti ekintu kineno bakikolera president oba musirikale. Kakati tebannaba kufuna kiri kirowoozo nti ebintu bino babitaddewo okutaasa bulamu bwange. Bo balowooza kubabonyaabonya kyekikulu ekiri erudda awo. N'oluusi abamu balowooza nti ono omuntu mumanyi bulijjo mbadde nga naye. Naye katutunuulire fedde egundi z'omukulu zonna nga bwe yazirambise ze yataddewo okugezaako okutaasa bannayuganda okulaba nti tetwemetta kirwadde kino ekyasookedde ddala kubanga olunaku olw'eggulo yo yabadde attaanya buttaanya kuziriza yayogera. Ekyasookera ddala kye yasooka okuteekako essira kwe kuwera emmotoka ez'obwannannyini okutambula private cars. Era najjo abantu bakizza mu meeting gye yabadde nayo nga bagamba nti ekyemmotoka zino abantu balina argument nti nga bwe wakkiriza owa booda okubeera omu n'abantu emmotoka lwaki tabeera omu. President n'agamba they take advantage of that ne bakola taxi. Era okuvayolatinga ekyali kibaweereddwa kyaviirako president okuziwera nti oli akwata abantu babiri n'abassa mu mmotoka ne bamubuuza n'agamba ono mukyala wange n'abaana bagenda okumubuuza ng'amanya tegakwatagana ate ng'ekisinga okunyiiza
nga atwala muntu mukono naye nga amujjeko emitwalo egyo 5 ate obwo nabo president alabanga obujja kakati kwe kugamba nti kaziwereko kaziyimirizeeko ennaku 10 na meka 14 naye akantu kakolera wabula kyennerabye yakkiriza emmotoka zino eza pickup anti ezo ziba za byamaguzi naye ate mulimu ekika kya pickup mwenalabidde abantu nabadde eggulo ngenda ogula double cabin kubanga ne double cabin zagendeddemu buli muntu alina double cabin akyakala ku luguudo kati kubanga erina ka pickup emabega yinga talina kyataddeko bagamba nti agenda kukima it is category tebagamba nti otaddeko ki pickup zonna zitambula era nsanzeeyo pickup nga olumaze okuyisa boda gundi road block nayiwako abantu be 6 nagenda n'abayiwa ekibuye buli omu oba mugjeeko meka bagambye basatu dereva ebyo byo nze nzize wano saawa 10 nyabo kati ebyo byoyogera ne traffic eba tennatuuka ku luguudo president yagambye wabeerewo system nga be exchange nga 24 hours babeere ku duty naye police ya Uganda is so thin on the ground that it can't cover every part of the country no nga tugasemu police tebamala kubanga akati awo kati oluguudo lwetaagako mobile gundi police oba waliwo ebifo ebimu ab'ebyokwerinda nga basuubira abantu abavaayo okubanga basobola okwekontrolinga kwe kulowooza olw'entebe okay naye embeera nze bwenjirabye kategole namba 2 gye yayogeddeko yabadde awa abantu yabadde ayogera ku bantu abateekwa okubeera nti bakkirizibwa okutambula n'emmotoka zaabwe eggulo yayongedde n'akikola ki mwe muli ababanka kubanga abantu balina ofuna sente naye era naye ateekwa kubeera ki omu mu mmotoka ate ng'erina sitiika kaakati ez'amawulire yabagambye nti ab'amawulire bateekwa okukola kubanga ab'amawulire emmotoka ezisinga obungi zitambula naki ziri branded naye ate waliwo abatalina ziri branded kati abo be bajja okufuna sitiika kaakati mu namba 3 yagamba nti amaduuka gonna agatatunda byakulya bagaggale mwe mwagendera hardware nazo all non-food shops kaakati awo waliwo akanyamberege kubanga amaduuka ag'e Kampala gaveeko waliwo amaduuka agafa ag'omu kyalo nga gatunda akawunga akalo kati awo categorization yeetaaga okuddamu okuclarifyinga yali annyonnyola food stores ne wholesales ebintu ebyo ebibiri byawukana bitya kuba nzijukiranga eyali atunuulidde edduuka erikuŋŋaanya ennyo abantu abangi ye ng'agamba nti store y'okuva dde amanyi nti awo liba tterekero naye ate ennaku zino eno abantu bagulayo kitegeeza nti abantu baba bangi kikino non-food shops in brackets stores bwetabeera shop then let it be a store if it is non-food egale kasiteba nga tetunda kyakulya tetunda byakulya naye amaduuka agaffwe amaduuka shops zomanyi gwe wammwe saidi emwe bayo bizigo eno natetenkanyayo ekirala akawunga n'ebigenderako sukaali kakati duuka lyerimu kati kitegeeza ebizigo alina obizingako abikubeeri abijje mu dduuka bw'aba wakukola temwesiige vasilini ye naku 14 14 zokka kale naye nga minisitule y'ebyobulamu yagigambye nti bajja kubanga batetenkanya zayita SOPs ezo ze zikyaleesa akanyamberege mu butale era ab'obutale ababuddukanya bagezaako nnyo okulaba nti bateekawo embeera naye ekintu kikyaganye kyekiri kye nabadde mbuuza wali nti SOPs zino zirimu involvement y'aba leaders mu katale awo kubanga oyinza okwesanga nga ba leaders baabwe abali awo nabo babalagirira kukola birala ate bali eri bo ne bajja ne babagamba anti yo minisitule y'ebyobulamu yazifulumya dda
1 meter apart wagambye 4 meters apart mu maaso emabega ku ddyo ne ku kkono kati between the buyers ze baagala ezo n'okubeerayo nti waliwo okunaaba mu ngalo okukebera n'okukkiriza abantu batono okuyingira ne kugundiza ennyini supermarkets you've got a very big supermarket wano ku gate we muyingirira kirizaamu abantu batano jjukira nti muzimu ku guidelines zino baaganye okuddayo okukuŋŋaana okw'abantu abasukka abataano amasinzizo mangi gabadde galabibwa ku TV nga bakuŋŋaanya abantu nga 10 bakola saavisi ekitegeeza kati yabasaze 5 naye abataano bano be baneene ab'omu byalo naye ate ya clarifyinze n'agamba nti bwe bakkanisa yagereza ku Namirembe nti omwe asobola okubeera wano omulala ne yeekanyuga eri omulalo eri najja ne ku kirala eky'embaga yali yakkiriza abantu 10 okugenda ku mbaga n'abala sides zonna ze yali abala ng'agamba kati abantu bagamba tugenda kufumbira kutya tugenda kukola tya n'agamba church ebeera nnene kati banene abantu 5 ab'omu byalo nti engeri abantu gye bazze waka babeera idle nedda ekyekanisa leka kutuleetera nakanyambere kugamba Namirembe badde mu kanisa amakanisa baagaggala kati that one doesn't work bwe baba baagaggala tewali adda mu kanisa kusabirayo tewali adda mu muzigiti babadde nga bagendayo mu makanisa services zaabwe bazikolera mu makanisa bulijjo services zaabwe yaggalawo places of worship yes nenga mubeeramu abantu ne ba broadcastinga abalala nga bali waka babadde ngayo nga mubeeramu faaza ne mubeeramu n'abantu abalala abali awo abasaamusaamu kibadde ngamu mu kanisa tubadde nga tukiraba okay abamu babadde bagenda ne babagumbula ne babajjayo okujjako abasiraamu n'abalokole besinna bakulabayo ewaffe mpulira imaamu we waffe buli makya nga yaziina naye mukwaziina kwe agattako ebigambo bino saaliraawo wooli tojja eno gyendi naye bano babaddenga ku altars zaabwe gye bakolera services balinde ne ku Sunday naye badde ndaba gundi archbishop wa Church of Uganda asabira mu ddiiro lye ne mukyala we okujjako nga bakikomeza Sunday ewedde kasooka kitandika archbishop Kazimba abadde asabira mu makage misa ziri zolabye zaali misa zibeera mu kyaki naye bakendezeza ndowooza ku bantu kubanga faaza talina makamu asabira okay kakati ekyo non-food shops nazo supermarkets yagambye ekyo yayongedde kwegamba ekyamuzizza olunaku olw'eggulu okuzoogerako kyabantu kugamba nti bakkirize abantu emmotoka omuntu agenda akole ki ashopinge yagambye mutambuleewo genda kwekuliraanye genda kwekuliraanye awo anti ate ezisinga ezigaba discount tezitulira yaganye okuwa kalupoolo yagambye sisobola kiririzinga kino n'omulundi n'ogumu sisobola kutaggululamu mu kagundi kano abantu basigaleyo ng'emmotoka bazigalidde kubanga abantu abamu babadde n'argument bw'oba okkiriza owa booda okubeera omu n'ow'emmotoka mukkiriza abeera omu emmotoka yetwala corona n'agamba nedda abantu emmotoka bazikozesa bubi zibayigiriza obulimba n'obubbi ate omuntu ayinza okuteeka n'abantu 3 mu mmotoka n'olabanga omu ne beebaka abantu tebafa ku bulamu kati ekimotoka ng'ekyamwami Senkubuge ayinza ekyo tubakiyita Pentagon oyinza okyebakamu mukyebakamu omukaaga ne mugenda nga tebabakebedde tomuleetera ttagali si kyakola naye gwe girabe nga bwe yenkana ate bwajjayo omutwe bwati ne balaba nti mwami Senkubuge yagenda nga bagirayo okay pulezidenti batulabire kumba atwala bonna bapavini bonna apakidde omwo kati president ekyo yakyewaze n'agamba musigale eyo okay
ezo supermarkets zabadde number 4 kakati established food markets in Kampala nebibuga ebirala bisigale nga biri open awo wewakyali akanyambirege ke tukyalaba nakati awo SOPs zino wezikyalemeddwa okukola setup y'obutale bwa Uganda ya kijinga singa ebintu ebibadde bigulwa gulinga mukyere nti guwangaala omuntu leero yetise kilo 10 ajja kudda mu weeks nga 4 ogambako kale naye ebintu bye tugenda mu katale okugula majority tewali fridge ya kupreservinga wekanga nti omuntu alina ogenda buli lunaku alete ennyanya alina ogenda buli lunaku alete emboga alina ogenda buli lunaku kati ovola abantu omujjuzo gwo gusigala nga bwe guli abantu tebaseetuka basigala bo bangi abayingira obutale buno naye katulindirire tulabe osanga abakulembeze baabwe banagezaako okukissa mu nkola nze nali ndowooza nti obutale buno munda mwe tuli babugyewo babuze ku byalo budde ku nguudo omuntu bamugambe tuula wano n'omulala wali mita naawe eri kati akatale k'ekibuye bakaze ku Entebbe Road bintu bya emergency obo n'abajjawo otyanga bino byonna biwedde bavaawo ate kakati nga Uganda tulina kalicha nti kyomanyiza omuto kati nyabo tewaliwo kirema walabye taxi park nga mulimu emmotoka bazijjemu duli babagobanga ne babagamba muve wano nga tebavaawo naye tebawunyisa gavumenti biri byamwe byali bya nankani mutukuvu rais president Yoweri Kaguta Museveni n'atule na Kasero n'agamba mwina muvaawo eno togiyita America ino togiyita Bungereza wano president alina full executive powers anti buli kimu abamba kifuula political wano politics yamuganye yagambye nti abaagala okuzanya politics ngamba wali nga kiwedde nga agamba abasuubuzi muveeyo embooka enyooka babajjawo ate abo bangu gw'osanga agula ku kkubo gw'okuba tokuba ali atunda okuba bano abalema banene abawanene kubanga akati abeera diyu bw'baba bakuba basooka kuba musaabaze kakati oyo tadda ku booda Amnesty International yabawoninze ng'ewoningani yatandikidde Kenya okukuba abantu n'ebisolo tebabikuba batyo ne bagambye nti kino kyonna ekigenda mu maaso kati tuli mu budde bwa coronavirus naye bw'anaggwako basinzirira ku bali eri abali ku Port Mombasa bwe bali bagezaako okugumbulula embooko yanyooka naye ate nalabye n'ab'ebuyindi bakuba embooko ne bakussa wansi ne bakubisa pressure ups nga 20 gw'omusaabaze anti ogenda okuvaawo nga wenna oyiriitira ogamba tokyadda bweru Amnesty eri ku byayo this is an international emergency yadde nabo beyita Amnesty International naye tetujja kudda ku bulamu bw'abantu kubuzanyirako omuntu omwazanyire ku bulamu bw'abantu bukaddaana mu buubu mbukubanga tuli wano mu ddembe ly'obuntu naffe tulina eddembe ly'obulamu we have to be good nedda waliwo ekintu wekiyitirira kati gye bayita reasonable force wane Kampala si ye reasonable force e London kati bo badde London gye baba bakubira kerere naye wane Kampala e Uganda bagireetako n'enjogera namba mpulukutu za musota zigenda na muggo ayesije Wycliffe akutumidde ali Doha Doha umanye ekibuga kyekiri ekyo kata gyalabira bangi kwe bali kuno balaba bakutumidde bangi balaba embeera nga bweri tugenda bawa temuvaako mulabe ekibuga embeera nga bweri tuli wano mu kye bayita lockdown alimu kafyu kubanga tulina obyawula ebintu bibiri 12 kitundu kwemu nkusibiddeawo naye ate waliwo nkusibiddeawo mu nkusibiddeawo kafyu saawa nedda kiri kuva ku saawa emu mpaka 12 kitundu saawa emu eyakawungezi paka 12 kitundu okujjako abo bokka
abalina enkizo ng'ebintu bya nawulidde abayomba ntisha ne bannamawulire nabo ne babafuula enankani definitely kati munategeera mutya president byayogedde nga tetuliiwo tunategeera tutya nti erudda wano waliwo ekintu bwe kiti nga tetuliiwo waliwo ekintu kye nayogeddeko olunaku lw'eggulo naye waliwo eyakikonyekawo nga president ayogera oba ebintu ebimu wabengawo interpreter there and then abiza mu Luganda so oyagala kutongoza Luganda ng'olulimi lw'eggwanga kubanga abeggulu ani anaabakyusiza si kutongoza naye kati abeggulu abamu ennaku zino nabo boogera Oluganda abaganda bayitirivu nnyo abali eggulu abagendeyo okukola bizinensi nti wabengawo kuba president ebiseera ebisinga bw'aba ayina speeches zaawa somewhere aba ne interpreter waliwo oluusi omuntu lwagezaako okuvuunula ekintu ky'aba ayogedde president n'akifuna nti akoze eki akivuunudde bubi singa president yabadde ayogera ng'alina omuntu avuunula there and then ebimu ku bineno twandibadde tetubiriimu ti president ayogera oluzungu n'amala n'avaawo ne tuinterpretinga bwaffe n'abakuumaddembe ne bawa interpretation nga yaabwe kyova olabadda every now and then okwongera okuluŋŋamya buli lwawulira nti ekintu bakimisunderstandings n'addamu n'ayogera n'akiruŋŋamya kati mu speech zino eziyiseewo ebbiri akkiriza n'ebibuuzo kubanga ku social media ye kuliko ki abantu bye bawandiikako oli omuwamawulire we Nabusaayi byabadde ajjayo nawulidde asoma n'ekyange naye ate kaakati yakisomye olunaku lw'eggulu ekyange ate tewawulidde byabuuza ekyo kyabadde kitulumya omutwe naye kaakati tulina abantu nga bali mu bifo bali mu byalo balina kalediyo kwe bakuŋŋaanidde bawulirizira okwo nga bali bameka abali eyinza okuba nga ali mu nju ye ne famire kubanga ab'omu byalo alina n'abaana abasukka mu 10 muli mu nju yammwe teri abalaba anti kaakati kyegezaako kugamba nti abantu banene abali eyo abawulira osanga omwana gwe begaganula ne basomesa omwana yalinga yabavuunulira kaakati enzivuunula ezo zigenda ne zidda bwe ziti kubanga kaakati president yabadde ayogera muki mu Lungereza oluusi n'addako ne mu Luganda naye kaakati naffe obuvunaanyizibwa kyova olaba yatugambye ab'amawulire nti tuli baakabi nnyo kyetuliko kaakati kyetunyikiza tuli baakabi nnyo tuli ba mugaso kati ekyo kyatanyikiza kyetulina okunyikiza kati bo bwe bakulaba eri ng'okinyikiza kivuunula nankani nga bagamba nga baddamu nga banyikiza katugende ku namba mukaaga gundi kategori ndala gye yagadde ge masaaluuni kaakati tugenda okulaba abakazi ku bennyini ku nsi kuno tugenda okulaba kye bayita abakazi bennyini mwesungira bwerere kubanga kino ndowooza abagezigezi balaba nti kijja ne bateeka saluuni awaka tuyina n'enviiri zitali za kusiba naye sebo waliwo abakazi nga bapangira essaawa 3 okufuluma wabweru era naye nga nzisuddeko n'efuluma kaakati lodges yazigadde ne amagalagi wano waliwo ekintu kimu kye batambuuziza ku galagi kubanga mu byonna ebyabadde biddibwamu emmotoka zino ezitambula zeyakkiriza singa zifa okugezeeza ku disitulikiti ezisinga migangatika kati galagi zigaddwa okubidde makanika nti jangu awo wakyaliwo nawo akanyambirige waliwo gamba nti makanika kajje naye azatya nze nandirowoozezza nga bwe balese obutale ne galagi naye ali agamba nti ate emmotoka nazigobye ku kkuba ezisinga obungi waidwai ndowooza ezagundi eza gavumenti balina gye bayita workshop central workshop oba ekyaliyo yalinga mu ministry of works n'ebikyakola ebyo emmotoka bamala gikebera n'eryokegera za gavumenti zonna nga gye bazitwala naye kirabika tezikyakola kubanga eza poliisi nzisanga mu galagi ebwayiisi naye era waliwo ebitalinda obadde oli ku kkubo omupiira gulandinze mu musumaali naye saluuni zo oli akusiza ddala munankani mu nnyindo era nga naawe ozitadde awo mwami lumuleka naawe abakola enviiri bazikola batya n'abasala bennyini ayimirira eri nze mba ntudde wano kati kitegeeza nti okujjako nga tuleeta empenduzo nga zenalabye egindi e South Korea oteekwako gunankani n'osalira eri ku limooti nedda enviiri ate si ye yenkola mpozi ezammwe abaami
naye kakati ezamu omuntu abeera wali ate n'olugambo olubeera mu saluni katonda wange oba pulezidenti yategedde atya basiba omuntu omu nga waliwo abakazi abalala 6 bali awo boogera ku basajja ab'engeri ez'enjawulo kati olugambo lwa saluni lwe yayagadde nalwo okusalako kubanga lulwaza ogassa ebintu bibiri mpozi okujjako nga watukoowa olw'olugambo nega sikukowa osanga omukazi omu nga kuliko abakazi abamusiba omutwe 6 ekyo kituufu siganye kyogedde kituufu era gyekiri ababadde bakikola mukyusemuko naye waliwo saluuni ezimu nga zava ku levels ezo omuntu ali mu saluuni bw'aba yambadde kamasiki ke ng'ayimiridde ng'ataddemu ne gloves ze nga nange ntudde byange nga ndiko akange nga temuli muntu mulala lugambo pulezidenti amanyi abantu be saluuni ezisinga tebasobola bigula ebyo olaba babawa bugundi buno bugundi buki bweproni Salt FM Salt TV bwabwerere ne babuteeka wali ku bbali naye ate anti kakati ate akanyambere gakagenda okujjawo kekano nti singa abantu bennyini muli munda tebekubiriza bokka na bokka kugadinga bulamu bwabwe bagenda kuddira abantu b'amasaluuni ajja abakolereko mu nju kubanga ekitonde ekikyala waliwo ebintu byekitasobola kugumiikiriza ekisooka kusiiwuuka okusiiwuuka kwekuliwa kati mujja kusiiwuuka ne ku mutwe mujja kusiiwuuka mujja kubeera munda nze nabeerako ku mulembe wano ng'abakazi tebava mu nju ebyo byali byejo naye kuguna eno Museveni okusanga ekitutwa mu mutwe gw'omukyala kuba kutyoboolwa naye tugamba kyekino nti abakyala ovunaanyizibwa ku bulamu bwo ogenda kusitula owa saluuni oyo gw'olowooza nti bulijjo abadde akusiba omulete mu baana bo ewaka mbwaze kusiba nviiri ekisookera ddala enviiri zino ebabeera bazisiba zifuumuuka zigenda kufuumuukira mu byokulya ekyokubiri omuntu ono gw'oleese toli shuwa oba mulamu oba nedda abaana be waka temujja basigale waka teeka kalantini ewuwo katugendeko ekireka tulabe ekiri erudde eyo ya Robert Mutebi aliseeta adduse emisinde egiwerako Robert Mutebi aliseeta twagala okulaba embeera eyeseeta ye eri etya mu kaseera kano akankusibiddeawo Robert Mutebi tusanyisa okulaba nate nga ndaba omujjuza erudde awo nate tubuulire embeera nga bweri erudde awo ndi wano Seeta bw'otuuka eSeeta mu tawuni y'eSeeta nga waliwo weeks 2 eziyise toyinza kukkiriza nti Seeta bwati bwafaanana naddala mu ntambula y'ebidduka actually nemereddwa okubako kyembalaga eSeeta kubanga amaduuka kumpi gonna maggale mu tawuni y'eSeeta ekkubo lyonna lyetadde eriva Namugongo ne ligguka wano eSeeta eriva Mukono ne liyitamu erigenda e Namiryango gonna amakubo ate gakyali free tekuli motoka n'emu naye kyensanze wano mu katale kano akokka akali wano akoyinza okugamba akanene Seeta nti ate abantu ba wano okuyingira mu katale wano bakakabakake okulayika nti banaaba engalo era abasajja bakatonda abo boolaba abali awo abantu babakaka bukasi nti naaba abantu tebaagala kunaaba mu ngalo kyekizibu kyetusanze wano eSeeta we tuli abantu babalagira bulagizi munaabe asaba zino bategeezezza nti akatale kano tekannajjula oba oliawo abantu kafyu ate kyaba isigaddemu nti oba oliawo erina kubeerawo paka era bangi bakyebase era bw'otunuulira akatale engeri gye kafaananamu zero distancing mu kiseera kino weeri era eno yandibadde modo bandibadde abanaffe abagenda maaso n'okulungamya obutale balabira ku mbeera eri kati mu katale k'eSeeta ssaawa zino nti abantu abalimu batono naye bagenda maaso n'okukola abantu abalimu bagenda maaso n'okukola kakati president kyeyayogerako ekya medical distance kiyinza okuba nga kisobola okukola wano nti abantu abamu ne basigalako ewaka abantu ne basooka ne bakola ate nabali ne bajja mu mbeera emu oba endala kubanga bantegeezezza nti amazima amatuufu gali nti ko kajjula ne kajjuza abantu ate bannajja buzi naye bw'otunuulira medical distance eri wano yeeyo oba oliawo eyinza okuba nga yeesobozesa abantu bano obuteesa abaana kirwadde kino ekya COVID-19 abakyali batonotono tebannazuukuka buzuukusi okusinziira ku mwami antegeezezza wano naye agamba nti gye bujjakawo katono ate kijja kubanga kisukka ogw'omulamuzi naye kino kyandibadde kikozesebwa okuyamba ku bannaffe ab'obutale nti bw'otunuulira wano mitaazi 4 ku 4 bw'obatunuulira ono omukyala ali wano amuddirira ali eri omulala ali wali omulala ali wali distance yeeyo gy'oyinza okwogerako eyinza okuyamba oba tuyamba ffenna okulayika nti twetangira akatale kano kozi ongambye nti abantu tebannajja abantu tebannajja naye nga batidde lwa buti
okubanga embeera eno engeri yabadde eriwo naye nga bo bagenda kujja naye nga tugezaako nnyo okwesula mita 4 sobola okuba nga tusigala nga tukola embeera eno eriwo. Embeera yabadde etya wano ekiro? Embeera ekyo yadde yansasagge nnyo kuba abantu abasinga bavuddewo nga babakuba emiggo, abamu batidde buti ne badduka era abantu basibeyo ssaawa 12 ne baddayo ewaka. Olwozisemberera okutuuka ssaawa emu kyabadde kityawo? Ozisemberera okutuuka ssaawa emu abaddewo abamaje bangi era nekibooko zaadde nnyingi nga buli omu talinda kumukuba wabula buli omu nga adduka buddusi olw'embeera yabaddewo nga toyinza kubeera wano singa kulwalira wano kwadde okufa bufi olw'abantu abadde wano nga bangi ababasirikale n'abeero diibu. Enjogera gye bagamba nti kolanga bwengamba naye tokolanga bwekola ogimanyi? Wale sinagitegeerako. Kati gwe otugambye mita 4 ku 4 naye owa Chapati omulala akuddiridde taweza na mita wuuyo ali mu black. Andi kati yali tetigwe asobola kwewala ekyo kubanga kati nga ffe tuyiya kyakulya tukola mmere ya leero tusobola kugamba nti mita 4 ku 4 ate ng'ekifo kyewapangisa tekiweza mita 4 ku 4 kitegeera. Kati tulina okuba nga tukolako ekyo naye nga twewa mu distance esobozesa okuba nga sobola okuba nga tukyaliwo nga tukola. Kale tweyanzizza naye kiseeta ye akatale singa kasigala bwe kati abantu ne bateyongera bungi ne bagenda nga bakola mpalo nga KCCA yabweyagala obutale bwa Kampala bukole nga abakatale akakolerwamu abantu 150 wakeerawo abantu nga 30 Monday Tuesday wajja 30 nawo ne wajja 30 singa enkola eyo egenda maaso n'okulabika nti eteekebwa mu nkola kyandiyambako kuba baagala kuteekawo enkola eya rotation nga balotatinga nga abantu balotatinga akatono nnyo tugenda kulagako ku seeta nga bwafaanana. Tugenda kulagako ku seeta nga bwafaanana saawa zino oba kusoma basi kusoma akajjamu akalagirwa kaba kakutte dda mu seeta naye otunula kati seeta yakalidde ddala n'amaduuka gano agabulijjo agacyakala amatonotono ate gannaggulawo okugyako kati agenda bagalinga agaguddewo ge gatunda ebintu omuli ebyokulya n'ebiringa ebyo. Kakati luno oluguudo olukuggusiza ddala wali ku Campo ku Regina Road olukutwala ku bitundu by'ejjinja oba mu kibuga ne olaba nti lwo lukalu ddala. Boda eno zeewa ekitiibwa sinalabayo n'emu oba oliawo etisse muntu ate nga n'emmotoka ku nguudo tekuli. Kuliko batandise okuteeka amaggwa mu bifo eby'enjawulo ku bitaala biri ebyawali ku Spear Motors bataddewo amaggwa ate n'eno okweyongera ng'ojja wano mu bitundu ebyekireka waliwo amaggwa ne mu bitundu eby'Namanve nawo tusanzeewo amaggwa ekitegeeza nti bannaffe ababadde baagala okutambula nga baagaaniddwa ebyo byonna bigenda maaso n'okubatangira ogenda maaso n'okulabika nti babeera ne movements ezo president azeyalagidde. Kakati akabuga akeseeta nga tunatuuka wali wakati bwe kafaananye nkutegeezeza nti amaduuka agasinga agatunda ebintu ebitali byakulya ago gakyali maggale ne gye buli eno ekifo bwe kiti bwe kifaanana. Omwana w'omwami ne Fedi Nabwire atwagadde kubalagako katono nnyo seeta bwafaananye katweyongere ate mukono atulabe bo bannaffe ab'emukono bo bali batya mukono efaanana etya era bo ate beetangidde batya ekirwadde kino ekya COVID-19. Omuzindaalo ng'obaddiza. Tuyanzige bwana Robert Mutebi nanyini field kyekyo ekiri eseeta ndowooza mukono ate it must be ghost town. That is my assumption kubanga mukono bw'omugjamu kye bayita university naye oba omukendeezezaako nnyo tujja kulaba ki ekiri erudde eyo naye ng'embeera bwetyo bweri ogambye nti amatooke mangi bwe tubadde amatooke mangi naye ekizibu ekiri ku matooke nti tosobola gagula yadde loole nga bwe wandiguza akawunga ositookinga ekyekizibu ekiri awo emmere kweri nnyingi naye onoogula yenkanawa nga tennaba kwonoonekako. Mu lockdown eno abantu bennina okusaasira be balina awaka awatono. You can get dangerously bored. Okuba mu kifo kimu tebereza olina kisenge n'eddiiro ate bweru toyagala bamuliraano beetabe n'abaana bo kati mulina kubeera mu kapipi oyo nno kaleko kisenge na ddiiro naye abasinga ayina ddiiro kyekisenge gye buli kimu ekinaabiro kiri wansi wa kitanda asikawo busisaati Benson n'agijjayo n'anaaba. There are people like that by the way. Nedda ekitanda ekinaabiro kiri wansi Benson gyagijja esigiri gyagijja n'akasefuliya kati embeera naye ebeera n'abaana baabwe 4 oba 5 kati eno lockdown efuuka kizibu ate ng'ogyeko abo balina bigger room
naye kati bw'otuuka mu bitundu ebimu ze tuyita ghetto ojja kusanga nti n'abamu kiveera kye baateekawo eringanga structure mwonna bwe banaabira mwe basula oba mwe banaabira kubanga kizibu okusanga ebinaabiro kizibu. Okay, aha, tuze ku namba 8 omukulu gye yayogeddeko yagambye era kyabaddemu ku Nankani kyabaddemu okusika omugwa olunaku lw'eggulo kyekimu ku bye bayongedde yagambye nti abazimba bazimbe ate nga nzigale. Yagambye nti tujja kwongera tukitegeere tukyetegereze naye abalina materials please caron bwe ziggwawo muyimirize nga bwe bakebera. Kati obuzibu obuliwo abalina materials bazimbe bwe zikuggwako yimiriza. Mu ngeri y'emu yagamba nti tayagala ntambula eyo nti abantu banene abazimbi ku kasaiti awo bafune we basula materials ziwaddewo munakuganya naye abazimbi abasinga obungi era basula mu gundi omwo mu mayumba awo singa materials ziba batera nnyo okusulayo kuba oli tojja munyumiza kuliisa ng'ate ye toli mu mukolera abasinga kubanga n'abagenda be batwala nga bapoota bano sente ze baba bamuwadde zajjako ekyokulya akati bagenda kukyusa bagule akawunga kaabwawo n'ebijanjaalo bafumbire awo era bakikola bulijjo naye mu controversy eyo eya muzimbe galawo hardware mwe muli neya emmotoka ziwereddwa petrol station nzigule kati aba petrol station bagamba tugenda kuguzaani anti waliwo ababoda ababoda batwala 13 pickup waliwo loole era tebakyakola nnyo kati awo wewali akanyambirigi naye mukina ate gavumenti yesinga okufiirwa emisolo gavumenti gyefiiriddwa okuggala emmotoka kubanga jjukira nti omusolo baguza ku mafuta buli mmotoka lwenya amafuta lita kuliko omusolo gwa nusu nga 100 ezo zonna kati zigenda kunkumuka zigenda kufiira omwo ewiiki eno Uganda Revenue eyinza okufiirwa trillion shillings in terms of revenue collection. Kyekiri minisita kye yayogerako minisita Matia Kasaija luli nga tebannaba kuva nga president nga tanaba kwogera omulundi ogwokusatu yagamba nti beewoleyo ensimbi zibayambeko ate nga sikwewolera mwaka guno gwokka naye beewolere n'omwaka ogujja naye okwewola nakwo tujja kutubira mu mabanja babe nga balabako obulago mu katwe kano kokka abatuwola tebatulaba nti tuli mu mbeera mbi anti kakati kino buli omu wakwerwanako n'abatuwola sente bajja zituwa kwa interest kubanga buli muntu ayagala okwewola nawulidde nalabye nga Ethiopia esaba simanyi obuwumbi bumeka kuva mu World Bank buli gwanga kakati ligenda lisaba okuva mu IMF ne World Bank terikyasobola revenue collection kati yonna we are in a recession butuba twogera byamangu ekintu kiyinza okutabuka okusingako wano ebyenfuna singa byatandise corona alina effect bbiri ku bulamu bw'abantu ne ku economy ate kyakoze economy tekyogerekeka you ain't seen nothing yet Abamerika bwe bagamba amawanga getubadde nga tutunuulira okutuwa kasente weewaawo gakoseddwa naye tewaliwoko ssuubi ly'okugamba nti ly'okwevaamu ne bagamba nti bano katubasuulireyoko ku zino kino ani akusuulira wali ogenzeeko gwe tolabangako nze naliko twali ku paredi ku paredi omwana n'agenda akuba mu kiti ekyali okumpi awo n'akuba ejjinja mu njuki ezaalimu nezijja ku paredi kwe twali headmaster abasomesa bonna badduka ne balekawo abaana n'abaana nga balina ne buno obwa P1 nga bulina kwerwanako. That is the situation we have here. America nayo yerwanako enjuki zigirumbye teyinza kudda kugwe naawe zeekubeko. Russia naye eri ku njuki zaayo tekiriyo ekyo ani agenda okudduukirira
China yabadde etandise okudduka bo bennyini basaba buyambi bwa nankani kizibu buli omu kaakati alina kwerwanako kyova olaba era buli omu kati agamba nti tugaddewo ensalo tewali naamugamba nako kati ne bwogenda okusaba visa tewali akuwa tewali nayagala kusaba visa naawe toyagala genda bugwamwani bayinza nze kati ne bwoŋŋamba bantwalira bwereere New York sirinya sisobola ne bwonteerako nti buli ddakiika gye tukuteeka ku nyonyi tukuwa akakadde ka $, sigenda e New York ye habu y'obulwadde kati mu nsi yonna era bangi bwoba buseera bakyi wali kidiishi kya bulwadde kiri awo kati entambula ennyonyi zonna zigenda kugwa naye ng'ekituleeseemu entiisa kwe kuba nti naffe tufunye abalwadde naye luli twalinga tulowooza nti obulwadde buno bw'abazungu naye bwatukuba wano kaakati construction sites ezo yagambye nti nazo bo bakole for 14 days naye nga gundi zikole ki nga bwa studying embeera okay bagambye essential services yazongeredde n'azirambulula bannamawulire mwabadde mu kuba nankani n'abagamba muli bakitalo ako bannamawulire bakubye engalo ne bakamala bumazi yabawaanye n'akamala bumazi kituufu kakati yabataguludde naye nga bannamawulire abanaatambuza emmotoka bajja kubawa sitiika ez'enjawulo naye eziri branded kubanga nze gye ntambuliddemu ebadde branded tesifunye mutawaana n'omulundi n'ogumu yagambye nti ennyonyi ezeetikka emigugu train ezeetikka emigugu loole ne pickups tukutuku bodas ne gaali ezo zonna yazikiriza okutambula zitambule olina enkenyera ku ebyo tubyetaaga naye kyetujja okubiriza abantu kimu kyokka nti wewaawo pulezidenti yakkirizaamu abantu 3 muki mu motoka nyini maali dereva ne co-dereva naye kakati waliwo okubanga akamotoka kemutambuliramu ka pick-up bannange katono nnyo temusobola kwenyiga omwo tebasobola mu pick-up bateekamu omu tani boyi wa pick-up abeera omu tebabeera 3 owaloole be babeera 3 nanyine maali ne tani boyi kati jjukira nti ka pick-up kano bajja kaleeta nga kakubyeko kati tugenda mu bulango bw'abakama baffe omulabi omulungi tovaawo tugenda kudda tukyakuweereza